Abasiraamu bakedde kweyiwa mu bungi ku muzigiti gwa Kawempe Mbogo okwetaba mu kusaala Eid al-Fitr oluvannyuma lw'okukomekkereza okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Okusaala kuno kwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo okubadde n'omubaka wa Nakawa East nga kati ye Lord Mayor omulonde ow'ekibuga Kampala Ronald Balimwezo. Okusaala kukulembeddwamu Imam Adnan Nkulumba. Bw'abadde ayogerako eri abasiraamu abeetabye mu kusaala Eid, Imam w'omuzigiti gwa Kawempe Mbogo omukulu Muwadda asoose kusiima abasiraamu bonna olw'okusiiba omwezi gwa Ramadan. Kubanga mu mwezi guno ekisinga enkulu ezibadde zirimu kubadde kusiiba n'okusaala ekiro n'okusoma Quran. N'olwekyo njozayoza bonna abasobodde okubituukiriza ne basiiba emisana ekiro ne basoma ne bayimirira ne basaala tarawihi ne basoma ne Quran. Ono abakubirizza okukuuma empisa ze babadde nazo mu kisiibo baleme kuva ku mulamwa. Akkirize okusaala kwaffe, akkirize sadaka zaffe, akkirize okulongoosa kwonna kwe tulongoosezza mu mwezi gwa Ramadan. Ate atuwe tubenga buli omu alina kaayongedde ku ttakuwa ye. Muwadda talemye kujjukiza abasiraamu obutassa mukono mu kuzimba omuzigiti guno bagumalirize bulungi. Abantu bwe mujja wano nga omuzigiti ogwo gwenkulembera mwe muguteeseemu ssente okuva gye gwatandikira n'okutuusa kaakati ne mubeera nga temutwekaanya buli lwe mujja ne tubagamba kati tulikuuse ku leve eno mwongereewo era ne mubeera nga mwongeddewo. Sinnafunira ddala muwendo bwe mutuwadde olwaleero naye nsuubira teera mutuwadde omuwendo oguwerako. Kulaba gwakolebwa bulungi, pulaani yago nnungi naye tegunnaba kuggwa era tweyamye okulaba nti tuvaayo okuteeka ettaffaali mu kuzimba kwa omuzikiti ogwo. Ono ajjukizza abakulembeze byonna ebyaliwo nga bannayuganda bayayaana okubalonda ng'emiggo, omusana, so nga waliwo n'abalala abali mu makomera nti kati bafube okubakolera ebyo bye babasuubiramu nga bamaze okulayira. Eri abo abaafuna omukisa okubeera nga balangiriddwa nti bawangudde akalulu, mutegeere nti okuwangula kwammwe kwayitira mufe abantu. Temulina kinene kye mugenda kutukolera okujjako okubaako bye mukola ebitugasa ffe ng'abantu. Ffe twalonda obululu, ffe tukeera ku makya, ffe tukeera mu layini, ffe enkuba beekuba, ffe omusana bwe gwokya, naye bwe mumaliriza ne mukola ebyammwe bwe munaakola bwe mutyo Katonda agenda kuba tubalinze mu maaso ga Katonda. Mu bubaka bwe Lord Mayor ow'ekibuga Kampala omulonde Ronald Balimwezo naye asoose kusiima abasiraamu okusiiba. Bw'atyo ne yeeyama obutabeera musosoze mu bukulembeze bwe. Nze zisinga naziwangula naye awo njagala obeebasa. Temwansosola awo nno nange sisobola kusosola n'akatono. Ndi musajja agatta era ngenda kulaba nti buli ddiini efiibwako. Twogeddeko n'abamu ku basiraamu abeetabye mu kusaala kuno ne basiima omutonzi okubamazaako ekisiibo kino. Njagala okwebaza abasiraamu bannange mwenna gye muli okulaba nga musiibye, mwebale nnyo okusiiba era tusaba Allah byonna bwe tumusabye atuteeremu baraka. Neebaza Allah atusobozesezza okukimalako bulungi era tusaba Allah atuwe empeera enzijjuvu mu kisiibo kino, mu empeera zaffe zonna tuzifune mu bujjuvu ze tugendereddwa mu kusiiba. Era tukuume empisa ekiseera kyonna, mwekubirize nnyo musuule amazambi agamu buli Ramadan ejja omekinga sure nti olina ezambi ly'osuula. Nensaba abasiraamu bannange twongere mu maaso okweyisa obulungi nga tubadde tweyisa mu kisiibo. Ekyo kyokka Allah subhanahu wa ta'ala wajja okusinzira naye embeera gye tulimu n'okusoomozebwa kuyitamu atukendereza ebizibu byonna bye tulimu. Winnie Tesana Kayinja, Agafeeyo ku Spark TV.